nze Magala gwo mu ku bantu betwebuuzaako mbivulu kivulu kyakusala ne kikunakuna bangambe mu ndaba mu birooto nalabye ogamba onzigira olaba okuba lwe nalanga she onzigira era nabuuziza mukazi oyo kuma temuga lwaki Magala onanzigira nnyo nanga nti sho yandikusala naye naamala ate nangumya ku makya nti ebirooto biba byopoziti nti bw'oba olaba Magala nga jjo ogenda kufuna abantu tekutuusa ku ddaala ly'ekyange ensobi zaaliwa Magala ze mba neewala lwali tebanjagala bwagazi teyamusala namusala kubanga omuntu sho gwesaze waliwo omuntu sho okumusala n'okukusuulira obusuuzi oba okukumalawo obumanyi so yakumalawo oba okusala oba ofuna abantu batini naye muzeeyi Magala akola oba bw'onookwata ebintu bitwala mu katale bitunda n'otundako bitini kinze mu bulamu bwange siinayo kisobola kunsomooza n'ekikyayira mulala kinze nakyayibwako abanzaala ababiri taata wange yansibirako mu nju ennaku nnyanfu nesifu maama wange yansuulawo emyaka 5 nakataddanga muntu ki gwe nsobola okukyawa gwendabye obukulu kuki Magala pa ku magezi biki byenina okuyitamu kubanga n'obudde bwakabugenda oba olina emyaka 49 byonna wabiraba agonyago magezi era tewali ekyenjawulo nti temufunye kusoomoozebwa kwaffe nze era omuntu tuuka okukyawa mbanga ssennyo tebikukyaya nze abantu bangi be nali ndowoozezza nti basobola okuba nga banjagala nga tebanjagala ekyokulabirako nze nalina ekika ekisinga ebbeeyi mu ssaza lyonna Mawokute famire ya Haji Yunus Musoke Semakula ng'esinga obugagga kino kiri ku likodi naye nasula mu nju ey'essubi nga bagiseresa muno mu mbirizi ya Ssanja naye nga jjajjange yaliko ennyumba 47 ng'alina ne baasi 16 ng'alina emmotoka z'obuyonjo 9 naye nga tolina nawe otandikira nti bakuzaala wa Yunusu nze ne taata wange yamusikira yaŋŋaanako okumwogerako naye nga tannampandaga muntu egamba nti siba mu Haji Yunusu wali wamukola ki taata wange yanzaala mu muntu gwe yali teyeetegese zaalawo ne maama wange nanzaala mu muntu gwe yali teyeetegese kyovula n'olubuto olwange yasooka luwa muntu mulala banzaala nga nfaanana ono kati nze teriyo muntu asobola kukola nnyo kintu nze okuleka kirumira nti yankola nnyo ate ebisinga bano ababiri bye bankola ate bano ababiri ne mbasonyiiwa nti taata wange yankyawa ate maama we jjajja wange nanjagala nnyo nensonyiyirawo taata wange ne bwe nali ngenda wasa nasooka kwalya lumbeero otaabya nga nina amaziga gaki nenduteekamu essente 14,600 nagabula emirundi 4 nengabula n'abatazi oni akolako olumbe lwa taata we lumunyumizeeko menyu ya taata olumbe yaliko ki yaliko abakazi otwala nagabula kubanga wano omuntu ng'afuna emmere yali aganti mpa akatooke katono akakyere n'omukazi ebbali ate ng'abaddeko mu ddiiro tadda ayita mu buyisi kudda Kampala kati nze bwe nali ngabula nagabula bataze mwami guuni nga tetumulabye ne bamutwalira emmere. Are you in need of reliable services in general construction, architectural design, land and quantity surveying, chain link installation, and property management? Look no further. Smeaton Construction and Property Management Limited is here to serve you. We design, build, and manage properties. For more information, visit our website at www.smeatonconstructions.com or call 0787 943 539 with Sappers 0758 821 603 or visit our offices in Nabingo along Masaka Road. Smeaton Construction and Property Management Limited. We rule. Ladies and gentlemen, nine Frank Ntambwe Balukeza eranga yetuze okubalaga products affe package y'abasajja eno men's package ono Shalom Oil yayongera ku size abasajja abenyuma mu size nakendeera bwe nakula size yakendera romano okwemamaza ono Shalom Oil akulagira ddala kyogenda okubeera nti ekintu ono 5 rounds and above nga wembanga maze era mpira unje esooka siddamu soko none ku bere soko nkwateko soko kazanyise ono yakola oyunga buyunzo
kutambula omwetooloolo kola ya kiproitichi otyo katono Shalom Power strictly nga na week elections tochafuna morning elections onamu obuzibuzibu ozuka tokagizibwe kati ona ebizibuzibu ne Shalom Power ali ku 0705 27 1973 sangibwa kisasa ku the village mall je tukole amafakala nkawedde tata Frank Ntambi ono amita Shalom oile kifananyi kyakusiga kifananyi kyekyo kifananyi nga kisufu kifananyi kisufu abasajja abali abenyoma mu size nakwesa ku masturbation amaanyi gakendeera size yakendeera muko simanyi nali munene naye kati bintu byakendeera Shalom oil nayongera ku size abasajja ndaba wano kuliko obuwanvu kuliko nti it increases on length and size ayongera ku buwanvu ne ku bugazi wano bwata ayongera ku omuswane kubanga guli solid nga guli gumit. It stimulates blood saturation. Omusaayi entambula yagwo nnyo abikolera ddala. Extends sex time. Era ayongerako ne kakadde bw'omukweza Shalom oil ono n'akadde akongerako k'oba mu nsonga z'omu kisenge. Increases growth. Ayongera ku akuza. Promotes secondary development. Okula kwongerako ku size kwa 0705 271973. Mukama wange. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda outside ku the village mall atona tuka ku Ndundu complex oba okuba ku simu yaffe 0705 271973 ndine wine balukeza da jagana da encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetooloolo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli abasajja balina challenge bampeeza message Shalom mwemba maze siddamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu maazanya nako nuna ku bbeere soko nnyonyogere twakola 5 rounds and above ebyo abigoba basomere mukko byakola prolonged ejaculation ayongeza omala otambula osigala okyatambula erectile dysfunction abasajja balina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluuti nga mulinamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazzi nga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility. Abasajja mazzi agazaala agakuyambako ne sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obwo babeera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kukozesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwali kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaayi gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluuti bw'ogikubadde oba omaze osigala okyalina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705 271973 sangibwa Kisaasu kana delivery mu nsi yonna. Yasizemo magulu yemukira tuko kinyumirwa mukiri abanyamusale n'abanyamukako muko w'amawuno aguse n'omwana w'omukana tinamu kimanja ekitalya mmere kibeera kimanja muyinibase inembalala nga 5 Septemba 2026 okuyingira kugenda kuba mutwalo vyepe emitwalo 2 golde emitwalo 5 ate platinum yakakane eminyeto gy'abanyankole gyona abayimbi b'omuka ayibambe mujaba w'ekitiribita lili paza londabe okuba w'eshongororo kati ngambe telikulanga kulala yunivase inembalala nga 5 Septemba 2026 yelili pazo festival. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Munango ojja kuloga. Naye kamala okulya mbegayiridde. Osobola okuwemula obulungi. Ndakusabika. Kayago tukuwemu staff tujja tukolanga ne muzeyi makala gojiro olya. Wabi? Ogenda kulya ati. Anti era sinza. Temukola ssaawa. Ate era nga nkoleemu nina bwe ngenda okukola naye omulala. Kati okole magala essaawa.
ate lo tukole ne magala kwa gogera kulya mmere Protogenda kola nange kubanze nkuwepo kuyenda kola essaawa emuze ate magala gokolya seleme kanze nga bape emitwalo 5 abanga banziba bakutala meka 5 interview nabagambe million teryampa nawe era kimanyi byobalaka anya ku emitwalo 5 bonna benkola pozi nasasira yampa emitwalo 3 ate nakyo namuleka bwe gwa kuwa seleme yampera nanga 5 leka kasuku nze kasuku nga nakamulaba yampa akakati kamu n'ekitundu yasooka okunkola eri ewa bayitayo bati ina akantu kakasuku mugamba mpeyo nze kakadde taweza kitundu nze yampa akakadde kamu kitundu najja nga asala n'asibira ku kakadde naye kasuku yasinga okusasula akwa kakadde kasuku tabanga ate asooka nazzukulu waggulu olimu ofuna amaanyi n'ebigambo n'embola nimwe abasigadde mubiweereza mu bitundu zo bwe ziba zizze nze sina youtuber era nze olaba waliyo ba youtuber ngamba kolera ne mugamba jangu okukolera akantu bitewo nga nasaagala na sente azimpe kati bato boyino tuyisanga mukyagoba ensi ne waliyo omuntu ng'ensi yamugoba n'ayimirira awo ng'agoyina omugandi jangu tugende ngani kati muzeyi magala ngani mwe mulina ekizibu mulowooza njogera lwakuba nino njagala kwogera kamera gyeri tuli mukola mukama wange nze njogera lwakuba nina kwogera bituufu kati sirinayo muntu mu bulamu bwange gwe nsobola kuyisaamu maaso ne mwogera kitegedde kuba byonna abantu bye baba mu nsi tewaliyo kituuka ku muntu ng'omulaya alina kisobola omutaliza kitegedde musajja omu yaŋŋamba yalabako Pawulo Muwanga emmotoka 7 zimuwerekera n'alabako Pawulo Muwanga akutta akaveera avagula bintu mu katale kitegedde ate omusajja teyawanga omukazi emitwalo 3 buli lunaku omukazi yagaana okwegatta naye omukazi yali w'amaanyi nnyo ng'akola mu Bank of Africa yali wa bbeeyi nnyo omukazi nga yagaana wayita emyaka 2 omusajja n'agwira ddala natasigaza yadde ekikulu omukazi n'amunoonya ate n'amuwa mu kumala omuwa n'amusibuza miliyoni 5 omugagga yazirikira mu loodi yali agaba 3 nga takikkiriza omukazi otukedde bukeezi nati ndudde e Kampala n'omuntu bwalwa mu kyalo amanyi ewaba embizzi ennungi ente z'olubyo kati embizzi erinyira obulungi kati nze mbadde Kampala manyi bagagga kati nammwe ab'omukyalo kati gwe toyina muntu alina mwanyi nnungi gw'otamanyi kakati kyandibadde kituufu naye nze ate nava ku level enoonya ebitankwatako nze sikyali kumutendera gutegeera yaguze emmoloka naye yagitunze kyenjagala ekyate onjawulo lwaki ndi kumutendera gwe bategeera nti Magala yavuwadde yafunyemu nga nze gwe bw'obanga okyali kumutendera ogulaba eyatunze emmotoka neyaguze empya oba okyali bubi nnyo Magala tokyali kumutendera gufuna kukulabira nti wafunye oli myaka gikuuma ate era sikyali kumutendera utegeera yayavuwadde na yafunye nga nze mbiraba nze gwe balina okulaba kati Magala yawuuna Magala ali bulungi nze era situula mu mboozi yonna egamba gundi yagaggawala yafola kino na kino nga nnyumya ku balala nina kunyumya ku nze nti nze ofuna omwaka bwe guti nakola kino na kino nga nze ekola ki ne sikyasobola tuula mu mboozi ng'enyumya ku balala nga mbanyumyako mu bubi ng'otabisa ebintu badde nga akufuna ate n'onkyusa lumu sikyanyumya ku bantu totulabageya nti gundi yaguze emmotoka katubitwale nti birungi nti gundi yazimbye ennyumba ennungi yolevu wagivaako yolevu nagivaako nze gwe balina okunyumyako kyogeza oli mugagga ndi bulungi nze siri mugagga naye ndi bulungi betwawulira omugagga yatya omugagga yalina ne byatamanyi omwavu aba bulungi nga naye buli kyalina akimanyi teriyo omugagga nga buli kyalina akimanyi leero nange kanfune ku mukisa nkuwabuleko mu ekyo nga naye bompamudde embuganda ebbanga ddene nkumpabula kyebayita omuntu omugagga buli muntu mu nsi mugagga ate kankuwabulekuwabulagana eriyo omuntu Magala alina ssente naye nga si mugagga ekyo nkimanyi
nga sente akola ki ngazina ngera simugagga ekyo kituufu kati eriyo n'omuntu omugagga nga talina sente ekyo nakyo nkimanyi ebintu ebitafunika mbulamu bibiri Katonda byatatera kuwa omuntu omuwa obugagga ne sente atera gabako kimu anti era bw'oba ne sente n'ozeekuumirako tokola bugagga bw'oba onookola obugagga sente olina ozejja oriskinge oinvestinge si kyotegeeza magala wange obugagga buba ku mutima kati n'obwetuuma n'obuba bugyeko osasula mu supermarket antirabayo omuntu omugagga ye muntu ayina ekisa oba omuntu asobola okugaba naye bangi abasobola okugaba nga talina kyagaba okategedde kati eriyo n'abantu abagaba nga balina kyebagaba ayina essente n'obugagga ankuwa ekyokulabirako abasajja bangi mu nsi ffe twota amasawuna sawuna esobola okuba n'emmotoka za biliyoni 3.5 ebweru naye ng'engoye eziri munda tezivaamu miliyoni 1.5 ng'oyise musuubuzi abali mu sawuna balina sente naye si bagagga omuntu omugagga Katonda omuntu gwagamulidde obugagga gwe teweewuunya magala n'ogenda mu kyalo oli n'agoba enkoko 2 n'azikuwa oziteete Kampala ng'asigazeemu naye nga talina nangatto mu kigere naye azikuwa lwa nsonga oyo abamwavu abamugagga abamwavu okutegera salamu obunfuna kyemuliko mwagala biri bya bannaddiini kubbirako bantu emmeeme eneegabaagabanga neegejjanga baba bamagezi kati bayibuli ekwatibwa baki nanti bayibuli kyeragira talina kyeragira neegejjanga olw'ensonga baba basika gwe yagidde ku gaali owe yadigwe kutyekisa esente ekyo nkijjukira twali mu mmisa sijja kwogera kanisa twali mu mmisa y'ekiro magala omusajja n'ayimba twala byonna byennina nawayo egaali ogenda ofulumanga egaali ye bagitutte omulango ogwali ebwe naye nga yabiwaayo abadde teyabiwaayo twala byonna byennina twali mu mmisa ya kiro twala omutima guugwo yagenda ofulumanga walese egaali ye bagitutte endulu eyavuga malayika yagitwala ng'ate era biddobedda byayimba yali mubbi omusambwa tegubba omusambwa tegubba ne magala tokkiriza nti eriyo eddiini mu nsi nsikkiriza eddiini kyeki eddiini kyeki kyekibiina mwe tuyita okutendereza Katonda waffe naye bw'oba oyogera ku ddiini bw'oba nga kutendereza Katonda yalangira ekibiina ky'abantu bameka tudde mu byawandiikibwa nga tetubivoola kati tusetuke n'emmere kanjireke magala okkiriza nti owekitiibwa nabbi Muhammad ne Yesu Kristo baali banjawulo ku bantu boolaba kati obulungi ennyo mu nsi zaabwe baali banjawulo mu nsi zaabwe nga boolaba basudde ne Dawudi cwa basudde yayimba ebintu nga bibulaho emyaka 3 bibeewo ne biba singa bano tebaatuleeta batubuzaabuza singa betusinza Dawudi cwa yawandiika eddaame ng'ennaku z'omwezi 18 ogw'e11/1934 olunaku lwe yeesubira mu lubiri emmengo ebula emyaka egyo Mukama amuyite yamuŋŋa nti obwakabaka bwo bulivaawo naye naawe libuzaawo aliba munyolo era bwamala emyaka 27 nga tebuliwo owekitiibwa pulezidenti yabuzaawo nga si muki Museveni munyolo omunyolo ye muntu yenna atali muganda omunyolo ye muntu yenna nga si muganda bw'aba mu Buganda kakati bunyolo buwali atadde ku pano abaganda olwoba baafunamu embeera nti bunyolo lyeggwanga libasooka okuba nalyo ly'omukago mu 1283 nga kabaka Kalemeera azaddeyo kimera ono aleese kundabisa kuba bukontenti bwange bonna babuzinze tonna battuwa anyumya ku bufumbo njogere ki namagala anyumya tugenda kunyumya oyagadde kundabisa nti Dawudi cwa bwe yali akola eddaame yalaga bingi ebituuka ku Muteesa mwaka ki 1934 nga 18 ogw'e11 byenjogera sikuteebereza n'agamba mutabani we Muteesa mu budde obwo Muteesa yalina emyaka 10 wali wabulayo olunaku lumu aweza emyaka 10 kuba Muteesa bamuzaala 19 Novemba 1924 tera omwezi gwa Novemba mukulu nnyo mu Buganda ate Muteesa we baamuzaalira nati mukulu nnyo mu Novemba era Novemba okumanya mukulu nze kankubuulire ebigambo bino ku Lwokusatu nga 19 ogw'e 1924 lwe bazaala Muteesa
ne bakola eddaame nga 18 era ogwe 11 1940 34 by'abazungu kakati ate era mu Novemba ng'ennaku z'omwezi 22 ku lw'omukaaga mu 1939 Daudi Kitwalo yakisa omukono ate era mu Novemba nga 22 era ku lw'omukaaga 1969 nga wayiseewo emyaka 40 era Muteesa lwe yakisa omukono ate era mu Novemba nga 19 embaga ekyasinze ebbeeyi mu Uganda yonna yamalawo emitwalo 2 eya Muteesa nga lwe yaweza emyaka 24 mu 1919 Novemba 1948 ng'akuba enkanamu Kisosonkole Kabaka tawasa Kabaka akuba nkanamu Kabaka tali abeera mu bibbo Kabaka teyeebaka awujjaala Kabaka tafa ajja mukono mu ngabo Kabaka tazaala baana balenzi n'abawala azaala Kiweewa na Nassolo abasigadde sibalangira n'abambejja ne babeera abalangira n'abambejja Kabaka azaala Kiweewa azaala Kiweewa na Nassolo be baana abakulu Kabaka taba na Lubuga abeera na Nnaalinya okitegedde Kabaka taba na Ntebe aba na Namulondo Kabaka taba na Kyala abeera na Kibuga kubanga baba bamubugiriza Kabaka taba na Maka aba na Lubiri ate enju ebatwekobe olubiri kyekintu nga bwe twandiise ekibanja kati omwasula mwennyini yetwekobe okitegedde kakati Daudi Chwa aba yakola eddaame ku lunaku lw'ebbalaza ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'Oktoba ne lutuukira Muteesa baamutwala mu buwaŋŋanguzi Magala akubuulire nga 17 ogw'Oktoba Muteesa nadda gye muntu akyasinze okumala ebbanga bakubina ebyaffe nze naawe kali bimwe nkugamba bimanyiddwa ensi yonna yamala essaawa 7 okuba ente otuuka Emmengo n'atema evvuunika eryo naye ng'alina okugenda okulaba abaana abaali basoma obusawo ennakivubo era ne guggulwawo omupiira ogwo bwe gumu kugisaasiza okubaako abantu abangi ennakivubo bukyebaawo okuva mu 1945 gwaddamu okubako abantu abangi mu 1955 nga 17 Oktoba abantu abaddako okuba abangi ennyo baaliwo ku lwa 6 nga 12 ogw'omwenda 1987 emipiira gy'ebika lwe gyaddawo kyentegeeza kyeki Nabbi ne Yesu baaliyo nga banjawulo mu nsi mwe bali so se waffe singa baali waffe tewandiise emyaka 1000 naddala ku Yesu abaatuleetera Yesu bajja wano ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri 1877 abaddako mutembeera abajja ng'ennaku z'omwezi 18 ogwokubiri 1879 twalina okubategeera mu butonde bwaffe nga tebatusomesa basomesa Muzeyi Magala eddiini ogitegeera nga ki ngitegeera ng'ebyo bizinensi era ebyobusuubuzi njirabanga edduuka omuntu lyatandiseewo teyinaako kakwate konna na Katonda kyeŋŋamba ebigambo ebikozesebwa bannaddiini nga biraga abantu obulungi obuli mu Katonda tebiriyo nabyo tebiriyo ate babutulaga butanga Katonda si yabutukoledde gwokunga nti Katonda ajja kuwa ekyokulya n'enzira yeekanga teri mmere gyongamba biba bituufu okkiriza nti bw'ova ku nsi kuno aliyo obulamu obulala oba tebuliyo genda ate bw'oba okyoyogera soma omubulize ssuula 9 olunyiriro olw'omusanvu paka ku lw'ekkumi n'olumu tugamba ki buli kyolya kirise maanyi n'omukono gwo gukwata gukikwase maanyi kuba emagombe gy'olaga teri ssanyu newankubadde amagezi newankubadde okuteesa kati lwaki ekyo kikkiriza mu Bayibuli sikikkiriza lwaki okkiriza nti nze mbadde njagala kutegeeza ekyo genda osome Isaaya 9:14 waga nti naawoze amagombe gagumuka ku lulwo envunyu zikwaliriddwa ataatanga bakabaka ataawanga bantu kitiibwa okkiriza nti bannabbi abo bayogeranga ne Mukama fale bwe tutayombako lwaki yagamba beeri babiri mu nsi yonna ffe tetwayombako na nabbi manyanga na Katonda lwaki yagamba babiri ng'omu muzungu omulala muwarabu era abasinga obuyaayi omu mutemu omulala musi
Ani musi. Muzungu. Kyembuuza. Obubbi oba obutemu. Kikola kya muntu oba ggwanga. Kakati nze nkubuulira teriyo muntu gye bakola nga bagikolera nkofu. Teriyo muntu gye bakola nti olwokuba egenda kuyiga ngabi. Entalo zonna ezigunjibwawo bazigunjawo kukola akatale ka mundu. Gosuubira singa Afrika tebagiteeka mu ntalo abazungu bali ensi musanvu G7 zanifunye eki okumanya nti tebatwagalangako mu mwaka gwa 1903 abo abasajja baatula G7 nga ziraba abagagga batandise okubikula abantu baabwe amaaso ne babakolera ddiiru ya myaka 9 ne babakolera emmeeri gye bayita Titanic nga yakusaanyawo buli asinga obugagga mu nsi ne babata 526 ensi neddayo nga bwe baganda ogifuga. Ensi neddayo nga bwe bagala ogifuga. Titanic lwali rupange. Lwa Titanic. Rupange kutta bagagga. Era balonda bonna ba biliyoni abaali basinga be balina ogigendako. Ngera bagibaze bulungi nti ejja kubakkakkanya. Ebatte. Nga bwe balanga nti tugemesa abaana abagagga bagabe ssente abantu ne batagemesa. Bwe bagamba nti tugenda ku kino nga abagagga babawa. G7 ne zituula. Kuva 1902 paka 1903 baziteesa ddiiru eki nga kujjawo bagagga. Ne bakikolera emyaka 9 paka 1912. Ddiiru bwe yakola ki? Muzeyi Magala. Wanzi. Otuvuzeemu speed. Content yakunkumukako bukunkumuze. Abuuza n'omuntu abulwa n'omuntu bw'abuuza ekibuuzo. Oyina by'omanyi Katonda? Sibi. Kakati ate bwe yasinga obubi. Abagagga 2 baba Katonda ayina ekisa. Uganda ina miliyoni ag'abantu. Abagagga 2 abasooka mu Uganda benkanankana n'ensi Uganda n'abagirimu. Omanyi miliyoni eziba zisigadde nga nnaku ng'abantu 2 be bagisinga ekyokulabye nga 11 ogw'omukaaga 1987 bajeti ya Uganda yali ya biliyoni 5 mwezi. Sente zonna ne bazikuba. Omuntu gwe bayita Kurane Makaya yafuna biliyoni 1 ne miliyoni 4.3. Ku biliyoni 5 mwemeka abafunye sente z'abantu bameka. Ne baali bakubye buli muntu afune emitwalo 34. IMF bwebe ekube sente teyamanya asula mu ssubi temanya akuba ekube sente nga zezimu. Nze ku sente ezo bankubira emitwalo 3 mwezi ekyo kiri mu record nafuna siringi 21. Ani yatwala ezasigala. Ngamente Katonda era yayina ekisangana nezange emitwalo 3 mwezi. Teekateeka ya Katonda. Anti bwe butaba na kisa. Bwe butaba na kisa. Eno tetuliyisa biri ebyo ebibozi bifeeko. Baba yayisa abayisirayiri ffe twamukola ki batayamba tube bulungi. Akuwa mukagusa Katonda. Akutwale yali agakutonda nga ddole. Muzeyi Magala ojja kufa. Mama gomanya abafudde olwaleero nti bavudde wano ku sete ne bagamba nti omuka mubi. Ndakati waliwo gwe bazinga kati nga tanayogera Katonda kibi. Anti agenda mu ggulu. Kola yaki. Mu kifo kya Ibrahim jjajjaffe. Magala. Osookuva ewaka ng'oli bwereere. Mungo munange sisobola lwaki nti Abaganda mu nsi yonna bakwata ekifo kya kusatu okuba abagezi. Mu mwaka gwa 2024 ensi busujju baali bamanyi nti okwambala kwa buntu ne bakwata ebikoola by'ensujju ne babyesibanga. Ate abaawa ne mawokota bo beeteekangako ekikakala. Ensi ne Kyaddono nga bambala bikakala. Abe butambala yense yasembayo obutambala. Ne bagamba nti okwesiba obusujju kikiri obutambala. Era gwe genda olabe butambala asalamu busazi bwati. Katono bwe kati. Kayina amagombolola aga. Mu Buganda yonna essaza lyonna liba n'amagombolola aga. Liba ne mu Myuka, Saabaddu, Saabawaali, Musaale, ne Saabagabo. Butambala erina ekitiibwa kyeteyina. Bwe bajja ekiri baakakiteekawo. Onnyonnyodde bulungi ensonga eyo. Sooka ompe nooba yes. Osobola okuva awaka nga toli mu ngoye. Sisobola. Ngoye zoyambadde ani yazikola? Akati ffe baatusanga tukola ani yazikola baali bamuyita
baali bamuyita Wamala nga tannabaka kuba Wamala baali bamuyita Sebwato n'ayiya ng'alabye omuti bw'asobola okukolamu ekintu ne kigaziwa n'afuna ekiti n'asobola n'ajjako ekikunta mu kikunta n'atungamu engoye bw'atunga engoye nze kankubulire omanyi bwe mwagala okuwaana bw'atunga engoye ng'akomaga olubugo era banne bonna abaamuliko ne Ssebuko yamugamba Wamala abaganda ensonyi waboggoza ensaamu bonna ne bambala ne bamuyita Kaboggoza nsaamu Abawarabu bwe bajja mu 1884 bajja n'omunnyo ne bajja n'emmeeza ey'omuti ne bajja n'endabirwamu ne bajja n'emmundu. Muteesa yatta abantu 328 lwakwerabanga wandali manyanga Suuna yakola atya tuddiremu yalina endali bamuwa endabirwamu ng'alina endali n'abatta nagamba no bebaka ku bakazi bange. Era Daudi Suuna bw'avaawo bw'afa akisa omukono mu 1861 gundi najja nedda 1854 Muteesa asooka najja nga ye Walugembe Mukaabya najja n'atufuga 1854 paka okutuusa nga October 9 1884 tuddeyo Bukiri nti baaleetera Muteesa amakanzu n'abawe enjovu zonna ezaali endayiga kiri awo Bunyolo kati gye bayite Kakumiro Oweekitiibwa Nabbanja gyali yendayiga n'abawaaki teyakoma awo n'abawerako abantu be baatwala mu buddu nga mu lugoye bamuwaamu abantu 5 nga tebanoonya kutujjako bantu batukyayise n'embugo zaffe nga batwala abantu abeetongodde ne babasiba n'enjegere lwangoye ono zaayagala nkole ki mpaane baazituwa kituufu bwe tumala okwambala gonna amakanzu ne batuleeta n'ekanzu ey'omujunga manyanga enkofiira ey'omujunga Muteesa n'alagira kibe ekyambalo ekikulu eky'abasajja abaami be era bwegenda olaba olukiiko lwonna n'Oweekitiibwa Katikkiro bwe baali bamuwadda muno yayambala ekyambalo ky'Obwakatikkiro n'ateekako enkofiira ey'omujunga bitandika 1863 jambala abazungu ne bajja Grant ne Speke mu 1861 ne bajja ne batunyonnyola bwe bavumudde Kiyira naye nga n'abasoga baavanga eri nga era bwe bajja wano ne batunyonnyola bwe balabye Kiyira biki era Speke yasooka okwogera n'ayogera ng'ayogera ageza Muteesa n'akola ki n'ategeera Grant bwe yajja yayogera Luzungu lwereere Muteesa namwa nti yogera ng'ongereza nga munno obwedda jjo Bangereza abantu bagamba ogamba abantu Bangereza munno nga bwe yangereza abantu babawa erinnya ery'Abangereza abantu bayita Abangereza Bangereza livaawo kati Speke bwe yajja yayogera ne Muteesa mu 1862 yamusanga awo Kasubi kati awali muzibu azaalampanga ekibanja kye kye yafuula amaziro tina ika 64 n'ayogera nga this is ebyo nga bwagira Muteesa n'asobola okukola ki otegera kyamugamba Grant enkeera bwe yajja ye yayogera Luzungu lwokka Muteesa namugamba nti yogera ng'ongereza nga munno jjo bwe yangereza kati bwe baba batumanga yo bagamba nti bakutuma eri mu Bangereza nga munno bwe yakoze eki kyogamba bwe tuteeka mu Google ensi Bungereza gyeri balina England ensi Bungereza mu butuufu bwayo Wales era Wales erina square mile 1908 tusinga square mile ebi ffe tulina square mile 1902 kati ate ku nsi Uganda erina square mile 42,600 kati ate ensi England erina square mile 59,000 kati ate abatamanyi balowooza Bungereza ye England ekitali kituufu Magala wino omujjawo abantu bawandiika kakati abo abantu bawandiika lwaki tokkiriza biri mu Kurani na Bayibuli
anti ebya Bayibuli byekuba ne Kurani byekuba bitya Kurani ekugambye nti omukazi wafuna olubuto n'olwana ennaku 12 Allah asindika malayika Jibrilu nejja nemutuula ku mukono ogwa ddyo newandiika byonna byaliba era olunaku lw'amaliza lwe bakuzaala ne beefuula nti twetondere Omukama nga yantonda ni mukaafu nga yatuma ne mayake yabimpandikako okuba kwekuba Bayibuli negamba munadi nagamba mwenenye mwakola ebibi Zaburi eya 24 yagamba mwensi n'okujula kwayo byonna bya Mukama nze mba ndi wanise omusajja n'ayimira nti oyo musumba Zaburi eya 23 egamba eti Mukama ye musumba wange seetaagenga angalamira mu ddundiro ly'omuddo omuto akomyawo emmeeme yange ateekere emmeza mu maaso gange ekikompe kyange kiyiwa gwe n'oŋŋamba nti waliyo omusumba nze singa baali tebeekuba nandibaddewo nabo Buganda mwaka gwa 1224 yatuuza olukiiko lw'abantu 8 kwaliko Sebuke yafuuka Ndugwa kwaliko Bose yafuuka Lwomwa kwaliko Lulebe yafuuka Kitanda kwaliko Nkali yafuuka Kasujja kwaliko Katendeze be yafuuka gundi Gabunga abantu 7 ne bukadde bukookoma nga ye 8 ne Kisolo gwe bayitanga Sebwato abagane banti oyo naye muwamu naye ndowooza nekyo Kisolo busolo n'oli munne Kintuntu babasalako nti omu Kisolo omu Kintu bateesa bwe banaatufuga ne bagamba nti abantu bonna tugenda bafuga wamu Kaganda nga tubafugira mu nnyumba tubafugira mu Lujja tubafugira mu Lunyiriri tubafugira mu Mutuba Musiga katika n'akasolya ya interview entuufu onimbidde ebbanga kikyenkulindi oteredde nteredde kati bulungi Sebuko n'abuuza Kintu nti bwe tugenda fuga amasaza 3 amugamba nti tujja kuwamba amalala n'amugamba bwe tunaawamba abatalina nnyumba mwe bava abatalina Lujja mwe bava abatalina mu Lunyiriri mwe bava abatalina Mutuba mwe bava abatalina Shiga mwe bava n'akasolya tunaabafuganga tutya tunaabafunira omutongole anaatongozanga ensonga zaabwe ne tufunira ab'omuluka anaazirukanga ne tufuna ow'eggombolola anaazigombololanga tufune n'ow'essaza anaazisazaamu naye bwe zinaajuliranga y'anaazisazanga ozitwale wa Katikkiro ebyo bitutte emyaka 9 ani yali akikubyemu ekituli gavumenti bwejja kuluna bwejja eyaffe eya Muteesa gavumenti yennyini enkulu eya Muteesa nga eyingidde okuba obufuzi nga 22 ogw'okubiri 963 Muteesa lwafuuka president era teyali president nti 62 yafuuka president mu 63 ne bamujja kuba president ku lunaku lw'ebbalaza nga 3 mu mwezi ogw'okutaano kuba bbalaza nga ku lunaku lw'ebbalaza nga 24 omwezi ogw'okutaano 1966 Obote awaali abatongole yateekawo mayumba 10 awaali ab'emiruka yateekawo ba chiefs awaali abagombola yateekawo prison wetuuliza ddala kuffe nga kitegeeza ku byaffe kwetuuze ebyaki ebyayo fe mu 1905 tuddeyo 1892 essomero lya primary lyasooka Kikasa Primary School liri Kalangala 1894 twazimba Mmengo SS nga lyaffe ly'abakristaayo Abaganda 1905 ne bazimba essomero ly'abakristaayo abaami ne bazimba Buddo Senior Secondary School 18 ogw'okutaano 1955 Muteesa n'awaayo square mile n'awaayo eka 100 ne bazimbako Buddo Junior School okusomesaako omwana we yali awezezza emyaka 3 Mutebiiro Kabaka Ronald Mutebi nga wa myaka 3 n'omwezi gumu n'ennaku 5 ne bagamba nti abakungu beesosola bafune n'abaana baabwe abawana basoma 1907 ne bazimba Gayaza era Professor Yusufu Kironde Luwenga tannaba professor yasaba ekifo e Buddo nga musajja muziraamu bamugamba amala kukyusa ddiini era we jjajja w'obusiraamu
Badi Lukakungulu yayita Daudi Chwanga bakyusizza Professor Yusuf Kironde Lule omujja mu Busiramu omufulo mu Katuliki abe namuyita lwaki embeere noweri Mutesa namugamba nti munange bwe baali bategeka ebintu babitegeka abakristaayo bokka be balina okusomera wa Kakungulu n'akuzimba Kibuli ese Kibuli essomero ly'abasajja abasiraamu abaganda ne bamugamba nti n'abatena bali balina n'ebyabawala n'azimba Nabisunsa senior secondary school ng'ali bula mu maama we Hadija Nabisunsa lyavaawo okitegedde mu 1909 Kisubi St. Savio yatandikawo nga ly'abasajja abakatuliki ne babazimbirako Namiryango ne babazimbirako nali n'essomero eriri wano Nabbingo Trinity College niyo tuveeyo mu mwaka gwa 1929 Oweekitiibwa Katikkiro Martin Luther asibirwa yayisa budget nga yakuzimba ebitawuluzi 198 n'abizimba n'ayisa budget nga yakuzimba amagombolola 176 nga bino bye bigendera ku magombolola babisalya yiika 49 eyiika 10 za Lusuku eyiika 10 za Bitooke manyange za Mwanyi eyiika 10 za Ddundiro eyiika 13 manyange 19 za mbuga ya Gombolola okulimako olusuku lwa Kabaka n'olwa Nnaabagereka kubanga ku lunaku lw'okuna nga 15 omwezi ogw'omwenda 1914 twafuna Nnaabagereka omubeere by'Eddulusiira Eileen Namaganda Nnaabagereka omubereberi tuddeyo wali Eggombolola y'Ebutundumula yalinanga okubaako eddwaliro ly'olaba ery'Ekasana tebayita Kasana Lweroso Referral Hospital naye olw'okuba gwe waawa eggombolola ly'Ebutunduma mu myuka Nsege Yokaana Buwunjo baamugoba ku Bwakatikkiro bwa Namasole bw'Amasiro ga Namasole yagaana ozimba eggombolola n'akyusa n'eggombolola gye yali n'agiteeka ku ttaka lye eyo buloka 649 eri ku ttaka lya Yokaana Buwunjo naye yiika 49 yazisalako nga ziri official acres eziri mu ofisi y'Obwakabaka bwa Buganda n'azimba eddwaliro ery'Ekasana naye wakati mu litandika olumbe ne lumulwa era ye yafa mu kwa 10 nga mu kwa 3 nga 1939 kakati Muteesa lwe yaweza emyaka Magala ebintu bino byonyumya bituufu bifu bane byenjogerako ebintu bituufu eddwaliro ly'Ekasana baali kulawo mu 1944 anti wulira 44 Muteesa lwaweza emyaka 20 baategeka ekigo abaali basinga okukuba ebigo mu Uganda yonna waliwo Ntumbo erimu akaana omusajja Wankudu eyasaba mu mite nnambemu ow'ezirobwe yazaala Seekalubowa gwe baziika Ekibuli ne Abudu Katende yafuuka Abudu Mutemeko bwe baakuba ekigo mu ddwaliro bazaaliramu abantu aba Abusoolo mu Bwanika Bbaali mukyala Margaret Gita ne Bwanika gwe tuyita Buddumbugo ababiri kati baafa Margaret Gita yafa mwami Christopher Bwanika Bbaali yafa abalina Wasiga era ne bajjako omusajja omukono ne bamuyita Mutemeko eryo lyali ddwaliro era ne batandikawo essomero lya Luwero Gallows nga liri likyaliyo Luwero Gallows likyaliwo Mzee wali ogenzeeko musaba okuloga obeera obulungi tetuloga kuba bulungi tuloga batufuula kuba bubi wetekyatwala musaba Mzee Magala bantu kuwagala kutujjako mirembe gyaffe ofuna akalimu nga wano abantu bakuyita ayito olinakuloga kukufa edinza Salumu yakubiranga n'akuteekako akasimu tajja kubira kyekibaloza tubaloga n'otoka kuseta ebigambo ne bibula ne bwe batebibuze nga nayo takyakuyita bano bantu bangu batufuula feriya bano tebategeera tebatwagala era olunaku content wo bwatatunda bakuyita n'okuloga content oba mubi oba mulungi bamwagale kikutwala ku ddogo
omwami oyo wayogerako tobiddamu nti lwakwagala ayagala akuba essimu emu okwate naye y'omukubira 10 naga ate no basooka nakugeya ani akuba magala magamba ne munne nawe kyakubiddeko omanyi no tuba kyakubye fe tubamanyi temutwagala nani akunyiza ayogera ebintu ebyo ng'owulira kakati nze nkubuulire ebbanga limaze mu nsi manyi abantu bye babaagalako tegala mutugamba magala yakuba aba kati kigamba ki naye magala ku magezi g'olina leero guno ng'ojjako ku lumbe lwa Kasuku leero tusinkanya omulundi ogwokubiri nina ekivvulu nga 27 sente zigendo kivaamu olunda bisolo kyawaka nina omululu sinaayo n'ekimu enseko wekamanye kameo nakulira nnyo mu nnaku kati nseka kwekaka muze magala nenge jasikamu halinge buli andabira nabatanzi munebalize wano Diana nabatanzi mwanyinazi owa BBS ane buli amundabirako nga asobola omukwata mu ngalo amuzinkwatiremu sobola omukubira essimu agimukubire kubye yankolera kwatakulaba nabatanzi Diana bami yakuwa wisiki kyonna bye yankolera birungi mata bwe nabyogera bajja biwewula nenze tukitwale nabatanzi nakula akwataakula abanyamukyalawo ayina saanigezo natali wange ekyo yatete kikola na makulu nti nakula ne mukyalawo abantu nabasenga we wali awo abakazi bali nabo si baabwe be bamanyi anti abamantu bawasa abakazi nga bakubeera waka naye ffe tuwasa n'ab'okumikolo omukazi omulungi wamufuna otya nali mugagga era nze yakwagalako lwa bulungi okimanyi takwagalangako naye nenzi bulungi era mmanyi nange noba yensonga lwaki nze kabebaana nze ne bojja nga ngenda kuzimba boys quarter nga bakugobedde sukulu fees goyina okugipoota kuba manyi nabo batwagalako bye tuyina kati nze teri mwana ayinza kulaga kkubo lijja waffe ng'ayitawo era nga tukyame tubuuze ku taata kuba nazimba awaka walungi tukyame tubuuze ku taata nabano bajja bamanyi bajja kunsunga nze sisungwe wange nira kyo tusaka ebyo tali bituufu mbamanyi kyepaakira eno nenoolaba wekisula watugamba tujje bunyaka ne tuvuge mmoka tujje bunyaka naye singa mwasanga mu nju yasuli n'ennyumba nagiranga okyakwanya kakalaamu nga njiraba andi wama kyentegeeza fe abakyala n'abaana ebitwagaza twabikola tubiina nago twakwagalako mbwa muzeyi magala ng'omuzi bakwagalako ekyo talimbi bwe baba bakutumye ku mpaano mpaanako ki n'okuseka kubayinza amagezi g'olina gayamba amagezi g'olina gabulaga ekintu eki bugagga obugagga embeera gy'olimu emyaka mw'otuuse manyi omuntu agaggawalira ku myaka 6 kabaya emmere gy'oli etamiiza omuntu okumanya nti agaggawadde ate kati magala tetujja kukwatagana nze nimbidde mu byafaayo byo naawe oyagala omulimbe yakati kubanga singa onziza mu 1900 waali nkutte naye wano naye olina wontutte mu mwaka gw'ebibiri mwasatu omwezi n'olunaku neŋŋamba magala naye anoonya kuyitawo kamuleka ayitewo waliwo omwami omu gwe nasanze nambuuza osoma bitabo ki namuna agenda osoma ekitabo bakitabo Bwakabaka bwa Buganda butandike abateregga ku Namulondo ya Buganda yakiwanika bantu afaaza ambaziira nze njagala tuggyemu ebintu bya Buganda bifuula ebyejjereegerero mu nsi yonna institution erimu kuzebbeeyi n'oluzungu bwe mba njogera ku Buganda nina okwogera ebituufu institution esinga okuba ey'ebbeeyi yabwakabaka bwa Buganda kino kyogamba mwaka gw'ebibiri nabyo biba bituufu tosobola kati obwakabaka bwa Buganda tebabwogererako mu bujereegerera tebabwogererako mu lwa kontenti tebabwogerako kuba oyagala oyogera olina kuba ng'oyogera ng'okakasa ng'olina obujulizi buli kyofulumya obwakabaka bwa Buganda babukuma peneezi 2 looyo omukyala eyasooka mu Uganda yonna Elizabeth Bagaya mukyala yava Tooro moto ya Uganda bagijja ku Busoga College mweri ebisigadde byonna coat of arm emiddewo ku Bwakabaka bwa Buganda erina amafumu Buganda ge yalwanyisanga erina eŋŋoma be baana abalangira n'abambejja erina emigga 3 erina Lwajjali erina Ssezuwa erina ne Lumansi genda ojjabe leeta coat of arm
singa tulina bwe tugira gijjeeyo njibalage eriko emmwanyi zaleetebwa Hamu Mukasa eriko Pamba yaleetebwa Samwiri Mukasa Muganza awongerebwa bamuzaala 1853 n'abeera ow'essaza okuva mu 10 coat of arm emiga gigi n'esatu era ogiraba gigino ono Lumansi ono Sseziwa Lumansi yayawula Bulemeezi bwe twogera district Luweero ku Nakaseke ono Sseziwa omulala Lwajjali tudde ku nnyanja Lwajjali yona yawula Kyaggwe ku Bugerere tuddeko ayawula Kyaggwe ku Bulemeezi gino emigga gyaffe mizaaliranwa tudde ku zino ennyanja emu mu Ttanzige eno endala Nalubaale okitegedde ono kyo yeno ennyanja eri Nairo yeno eriwo eno ziri ennyanja 3 zizino esooka waggulu mu Ttanzige ennyanja yeno waggulu ennyanja ye bulu yo white buluga emazzi oli muntu wa kika kyataasoma buluga emazzi ate nawe abindaga tewasoma mpabula buwabuli bulu buli olabanga bulu oba n'olaba cu ne tu kitegeeza mazzi cu ne bbiri kitegeeza mazzi olabanga cu ne bbiri olabanga tanka eyitawo yonna nga teriko kigambo kyonna nga bawandiiseeko ennyukuta cu ne bateekako bbiri kitegeeza mulimu mazzi kitegeeza kikyo ke kabona akawula petroli diesel oil basako H2O H2O chemical formula y'amazzi kati ndoza kyekyo H2O ye chemical formula y'amazzi H2O eno ngwanyi zino mwanyi zaleetebwa Hamu Mukasa ono Pamba yaleetebwa Samwiri Mukasa Muganza awongererwa Pamba aliwo uno uyu ngamaze n'okubala guno mwaka gwa 1912 nawaayo sikwe ya mailo z'ettaka 24 ng'alisingayo wa Bulabu nyini kyuma era gy'ensonga lwaki Bulemeezi yalima emmwanyi paka 19 manya yalima Pamba ng'esinga mu masaza gonna kati ani agamba eyo nnyanja jjajja yakuloosa nedda bino si byakuloota gwe mu kutegeerako amazzi gali mu kala ki bagamba eno ennyanja yago nti sima mu Ttanzige bagambye mu Ttanzige gye basaako tukutte tutya eno bayita bati ewa eno bayita bati ewa amambuka kiki north yewa north is si eggulu yeah. mu Ttanzige liriddawo mu Ttanzige is what in the first place Lake Albert it's called mu Ttanzige tujja kweswaliza ku sseetu tubadde nga abagezezaako okuwangula naye ate kati ate talita okwekunamya shalu I didn't know that Albert is called mu Ttanzige. I know I've heard of Lake Albert but it's called mu Ttanzige. Kati wagedde ku mu Ttanzige kati eno endala yaani eno Nalubaale it's Lake Victoria lwaki yeno waneno then eno eyokusatu Nairo Lake baliva eno Nairo omugga guno nze byaliva nereke nze sibimanyi nze manyi kimu eki mazzi kati wabisima mu katabo kati wano kino kitabo ko bitulaga kino kitegeeza Uganda erimu ekitangaala ekiriwa kati gwe nawe kiranga bawamba abantu balamu ekitangaala mu Uganda okuwamba abantu kutya mubateeka mu drones nsije olabanga ne ku meme gwa Yesu jaatu koleka jakabaya otide saduroni saduroni ngenda munnyonnyola ani we munnyonnyolera nti ne Yesu bwe baali bamukutte Herode kabaka Herode yabuuza ku Yesu n'ababbimba waani ne basaba Barnabas omubbi nkoze ki kakati ensi okuwamba abantu mu nsi yonna erina obufuzi obwetengeredde bajja kuwamba paka abantu bebaligwamu akazunzu jantudde ku bufumbo kabaya kojja kabaya naye kolako obufumbo butabuse ennaku zino kojja kabaya muzeyi magala amaze ebyaka n'amafumbo magala emboozi muzeyi nnyonnyola kabaya ekikumi obufumbo omuzeyi magala ekikumi obufumbo obwanga okyabuli kwesiruwaza eyo ansa kibannaye kyogandi ate singa negeziwaza singa weebuli mutuufu kubanga obufumbo
ekisooka ddala ekibukuuma bakiyita magombe twetale. Kyekikuma bufumbo? Magombe twetale. Kyeki magombe twetale? Kwegatta buli lunaku. Kibayita magombe twetale? Yeno missionary kuba tuzaalidde. Nedda. Otuba tukakwogera bya Bwakabaka. Muzeeyi Magala naye kabakwatemu. Wabadde otwala mu 1200. Kanaffe katukuleetemu. Bane tulina ekivulu ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omunaana ku Port Simanyi ogenda kubeerayo. Kuki? Muzeeyi Magala kuki? Supremacy. Kuki? Supremacy. 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 Wrong. Yeah. Lord. Longi kitegeeza. Olusimakimya longi. Ani? Longi. Supremacy longi kitegeeza ekifo nga ne waba tolina ssente basobola okukuwa ebyokunywa nga bw'olaba oyawula guest house ne lodge. Mwaseka Muzeeyi Magala. Obyawula. Magala mwaseka atya bannaye. Aseka kigagga. Naba nawe bw'obeera mu kyalo. Kati omanyi lwaki bano bamagala beeyagala? Ssente y'omukyalo eyina value yetegwa. Kuba kati ennyama y'omukyalo ya bbeeyi. Ng'ovudde ne ku by'ennyama. Shalom wane emitwalo 4 osula togalina. Naye omuntu mu kyalo aba ne miliyoni y'emu. Nemalako omuntu. Ayina ettaka lye kubalimira kubanga mu kyalo buli muntu ali mu kyalo. Buli omu aba n'apartment. Naye abantu tebakimanyi. Muzeeyi Magala yazimba n'entaana ye. Ekintu kimu kye nkusabira mu kamera wano nga tuli wano. Oli musajja mugezi. Ate ebyaddala oli musajja muki. Naye Mungu n'akuyamba n'akuwa nniya. Era nze sigenda kowa kusasinga nniya ate. Mungu n'akuwa nniya. Nniya sikwe kukkiriza. Nze muntu akyasinza okukkiriza mu nsi wano wansi w'enjuba nzikiriza Katonda omuyinza wa buli kantu. Atazaala, atazaalibwa, atatandika, atakoma, tebamusaba, tebamwegayirira, akolanga bw'alabye. Alikyuka bannange. Waliwo eniyo esinga. Bagala muza mu Busiraamu. Mbadde njagala ku Bibiri ankolereko ekintu kimu. Natula omulokozi. Eyiza okukkiriza Yesu Kristo abeere omulokozi we. Nga atuuse kuba yagamba nja kudda. Ndokola abo abakoze obulungi n'abakoze obubi bagende mu ggeyeena nze waatuukira bappa mulinzi. Tosobola kulokoka nga akulokola. Kojja Kabe wali Musiraamu? Siri Musiraamu naye nnize nniya nange ebuze bubuzi naye nga nkyagala. Nkubuulira. Okola ki? Nsaba ebintu bibiri. Mungu atutte ne Magala nga tuli basiraamu. Nze ate nsaba nzinayo ddiini yonna. Nnize nniya. Tugende tuvana Kabaya weddira ki? Kabaya weddira ki? Nze neddira Mamba. Olina obukakafu nti kitaawe yeddira Mamba? Nakubuuza ku maama. Ekikufuula nti weddira Mamba kitaawe yeddira ki? Mamba. N'ekifuula kitaawe nti yeddira Mamba kitaawe weddira ki? Tosobola kuba musiraamu nga Katonda gw'osinza si musiraamu. N'ogamba nti olina eddiini nti olina n'okukkiriza. Tosobola kuba mukatuliki nga Katonda si mukatuliki. Tosobola kuba mukristaayo nga Katonda si mukristaayo. Kuba yagamba nti nze ndi mwoyo mwereere atalina kintu kyonna. Naye bwe munaabanga abasatu bye munaasaba n'abiwuliranga era n'abaanukulanga. Kati omuntu aleka abantu 10 awaka n'agenda asabira awalala abatagoberedde mateeka ga Katonda. Awo mufuukira abajeemu. Naga nti era gwe yennyini gwe yeekaalu y'Omukama era ntuula mu ggwe munda. Bayibuli neekugamba si buli agamba nti kitange yalimira mu maaso ga Mukama Katonda wabula oyo akola byenkola ki byenjagala. Nze nfubye okukola Katonda by'ayagala naye sifubye okukola bantu bye baagala. Ngenda kunyumizaayo olugero olulimu Muzeeyi Magala. Bambi byonna bye nsaba Katonda nsaba kuttira mu Busiraamu. Kye nkusabira buli omu amwagaliza kirungi. Muzeeyi Magala mulutadi. Ate nga nawangaalirayo nnyo emyaka 24 era nze ate n'abaana bange nabasaba nzaga kufa nga sirabyeko ku mwana wange musiraamu. Mu bintu bye nsaba abaana bange tubanga omwana wange asiramu kabadde afulira omusajja omusiraamu. Muzeeyi Magala wange mbadde nsaba ompe eddakiika emu mbeeko bye nkunnyonnyola. Kuba nange by'onnyonnyodde byonna mbikkiriza. Njagazza Obwakabaka. Obwakabaka bwa Buganda tebabwagaza muntu. Kasita oyogedde nti weddira Mamba ekyo kikumala okukakasa. Naye nina bye mbadde simanyi byonzijiddeyo.
kubanga bwe weetegereza ebirungi byonna bye tulina olwaleero mu Uganda akalandira kwabyo okujja kwabyo keekuusa ku Buganda. Okimanyi nti eddwaliro ly'e Mulago baalizimbira gavumenti ya Bwakabaka bwa Buganda era ne bajeti yonna eyalizimba ya miliyoni 14 eza Uganda $1 million. Naye tunafunako obudde obusomesa ku kisenge. Tandika. Ate ffe abali mu lujjudde ekisenge ate tusoma kyaki. Wajakabaga yasomesa kisenge. Nakati mzee maka omusomesa ekisenge kyatamanyi. Byatamanyi bingi. Kubanga waliwo ebintu ebizze ng'oludde akaddiye. Nga. Ate era birabika n'omukadde sebikyankolera. Bisokkole kati ng'obwebindu. Obwebindu bwe buyuni obubala kungulu. Bw'ate obwebindu. Obala kukopa. Kopa twamwina mu bucket ewaka. Kikopa obukupa. Bamwita kopa. Obukupa. Kati bunobeerako waggulu bwe bwebindu. Kati ak'ebindu ke kaliwa kojja kabaaya. Ensi eno baganye gwozadde era nze bintu byenkyewuunya mu nsi biri bimu era kibyenjagala ontangaze nga sinava wano kuba guno mukusanyinza obutaddamu kukufuna mukyazuula ebigambo ebyobuwemu Abaganda abaseegu ate nakiki enjogera kye naleeta olaba oddidde obwebindu obw'okulayuuni ogenda kuteeka konfigidiko bwebwerere bw'omukyala enfidiko kigambo kya Luyonaani enfidiko waliwo kyetuyita enfidiko waliwo kyetuyita gudumala kati waliwo n'ebigambo nga palalamba fosa palalamba nina abaana naffe tulina abamwe tebannategeera bajja kutegeera bintu bijja kuvaayo bajja kutegeera babirabe ogambye tulina kyetuyita palalamba fosa tulina kyetuyita gigantic muscle okitegeera tulina kyetuyita sarcomost gofula kakati kati nga nono bwalina ebintu biri byamanyi ebirala ebya 1930 mu 1946 okwegatta ekigambo kwegatta kidibizibwa mu 1946 ekigambo okwegatta kikola kibajjajjaffe babanga ne poochi buli maka g'Omuganda yabanga ne poochi kyekipoochi kakati bwe tuva mu lutalo lw'ekijongute olutalo lwaki lw'ekijongute tuva mu lutalo lw'e Butaleeba bwe tuva mu ntalo z'eddiini gwakola Luganda kakati Abaganda beewalana nnyo Abakristaayo nga bawalana n'Abasiraamu n'Abasiraamu nga bawalana n'Abakatuliki n'Abakatuliki nga beewalana ne basalawo bazimba ennyumba ez'enjawulo kati enju eya poochi yabanga y'Abakristaayo ey'enju eriko oluggi olw'ekiwero yabanga ya Musiraamu ekiwero mu Luzungu bayita double face oluggi olwa double face olumanyi oluggi nga emabega ne maaso lufaanana kati bayita ekiwero mu Luganda mu Luzungu bayita double face lwabanga lw'Abasiraamu Abakatuliki ne bazimba shedi ey'omunda Abakristaayo nga balina poochi ono gyagamba yenju nga ekomaawo n'asikayo akayumba akajjayo gye bayita poochi nga bwakunnyonnyodde naye nga nazzi kuno poochi yakozesebwanga entaba Luganda omutaka yenna yayisanga omwenge batuula ku poochi yayitanga banne bajjangako ekidomola ekyabataka batuula mu poochi ne batuula ne banywa banga ng'eddiiro ndibanga kandi nga bolaba nti eddiiro ly'abagenyi kati kyekiriwo kati eddiiro ly'abagenyi neririirwamu kakati edda tewaaliwo buseegu bwonna tebwaliwo ekigambo kwegatta kivaawo nti yagusuulangamu ne bakola ki ne beebaka yasuulangamu ki naye mbadde ngamba emboozi mukoleyo interview nga yono naawe asobole okunnyonnyola byagala kuba kakati nedda mbadde mbinnyonnyodde mu ngeri y'ekikugu naye ono gw'onnyonnyola si mukugu naye gwe nnyonnyola ate si muki yasuulangamu omusekuzo mu kino nze mpulidde mwenge tubadde ku mwenge anti nkugambye
waliwo omuyimbi ow'erinnya mu nsi yonna sijja mwogera. Otandise olwo. Ekigambo okuzina kijja. Kiva wa. 1946 kitandika. Era ekigambo ekyo kye kyavuwazza buli muvubuka. Era ekigambo amaanyi g'ekisajja okubula obutalwa mu kisaawe kiva mu kigambo ekyo. Okuzina. 1946. Kubanga omugaso gw'omusajja si kujja ssanyu mu mbeera za kisengo. Omugaso gw'omusajja kuzaala. Procreation. Kati bano abaleeta obuseegu nti nyeenya be bazze ne basaabulula ebintu byonna kiri ne kidizibwa. Era okwegatta kwe kuzadde ettimu olwaleero. Edda tebyaliwo. Bw'otunula wano mu Buganda abantu ebitundu 99% ekibanja babawanga kiwe. Era mutongole yakigaba n'abamuwa ekkanzu. Oli yali ayisa mwenge, oli yali akonye bakola ki? Bamuwa. Obuseegu bwe bumala okujja abantu okwegatta ne bakufunamu interest nti kya ssanyu. Baafuna obukodo ne baddira emaali ne baagala ogirekera abakazi baabwe n'abaana be babazaddemu. Edda omuntu yagalanga neighbor okusinga mukazi we. Era okusunsula omukazi omulungi n'omubi tebyaliwo. Oli yatumanga butumi Shalom nti noonyeza omukazi. Era Nazzikuno ne Mawube yafumbirwanga. Ti mukazi wa gundi. Ng'ate nnyini ye ategeera bulungi era amusibako emiguwa. Twalina omusajja waffe yali yawasa omukazi oyo Zolo. Ng'amusibako emiguwa ne bagenda ku lubimbi. Mukazi oyo yali alimu katwewungu. Era ng'amala okulima ng'akomyewo omukazi we ng'abeerawo. Edda tewalingawo omukazi yali yaddiba. Buli mukazi yafunanga chance. Buli mukazi yakola ki? Yafunanga chance. Era tewalingawo beauty ya mukazi. Ti mukazi mulungi mukazi mubi. Kati ebintu bireese obwavu naddala wano mu Buganda bwe wakyali abavubuka abakyagala abakazi abalungi. Tulina kwagala bakazi nga bafaananga Muzeeyi Magala. Olina kwagala mukazi akwagala. Anti ate okutondanga Muzeeyi Magala kabonero akalaga obugagga. Olowooza lwaki ono yagaggawala? Nti buli yamwagalangako yabbanga mubbe n'abita. N'asuula akasente k'ebbali. Banne bonna bakuze nabo abalungi tebalina kye balina. Kubuulire. Obubi bugagga. Wangi? Obubi kabonero ka bugagga. Okubeera omubi. Bwe towulira kigambo ky'okuze ng'owulira ti n'olaba kannyini awo. Weewuunya. Magala ebintu by'oyina nga bukedde nga bikuweddeko ne gavumenti tebikuddiza. Otambula mbala disi bonna ba minisita. Byozitowa nga babikuggyeko ne b'osinkana Museveni emirundi 10 tebabikuddiza. Oba okyeyita omwavu. Ate era ebintu by'olina mu nsi bwe bayita abavubuka Makerere nti buli omu ajja kukoma ku Magala by'ayina bw'aba byagala tubimuwe kati bonna babitwala. Teri aguma nti ndiba n'ekizimbe oba oyagala okumanya nti oli mugagga. Kati ezo mbazo ojja mu sawuna kujja Kabaya. Nze mbadde nze mu kujja Kampala. Emyaka gye gy'ayina. Ndi wa 7 mu gwakubiri. Ayina 49. Kati Kabaya 49. 7 myaka 48 ejijjudde. Laki yenyo ogwokubiri. Ng'okula bulungi. 7 mu gwakubiri. 49. Era omuntu akulimbanga emyaka. Kwanza bwe mba neemu oweri awulira. Kujja Kabaya amenyo mbanga koko. Kujja Kabaya oli myaka 3. Nze ndi musajja mukulu. Ne oba mwokola ki? Omusajja omukulu yenna nga ali myaka 5. Bw'aba yeemwa ne woobeera eri ku mazzi omuwulira wano. Era girita temusala. Waliwo emyaka nga girita tezimusala. Kujja Kabaya sooka olanga ekivuujo yange nyange engulu y'abakama bange. Nange ebyange. Naawe okyanonya myaka 5. Ku Independence Day luno lwennyini tugenda bbaawo ku front page Namasuba tulina Rebecca Jingo ne Lady Titi. Wagenda bbaawo bandi 2 side emu ya Rebecca Jingo emu ya Lady Titi. Omuyimbi ayimba enyo tayimba eri ennyimba gwe zigwako yadduka ku stage. Tuleka ssaawa 7 ez'okumakya paka ku front page Namasuba. Wagenda tulina Rebecca Jingo ne Titi emitwalo 5 okuyingira. Tunyumirwe nnyo bandi 2 omuzigwe gugwako yava ku stage. Ate gwa emisolo gya government ne traffic fines kwesa Airtel Pengo nyiga *85*47# obengo za swim so tunetonna obengo jimala 21st November August
guno omwezi tugenda back ku Serena Hotel mami ali n'amataba kwita Strong Woman Concert emitwalo 10-15 n'emiza milioni 314 tuli wa King Saha ekololo awo ndeke kololo mujje wagire King Saha tumunyumirwe mpola mpola emitwalo 2 n'emiza 3 n'emilioni 5 28 asenda batanali kusena ono 29 February mu November emeza milioni 2 ordinary emitwalo 10 n'emitwalo 2 sasa mpola mpola 27 guno omwezi wa kojja kabaya ku Suprema Serungi kye kigenda okubaayo abantu kye babasuubira ekisookera ddala ngenda kusomesa nenja kusomesako kitono ennyimba zange 2 eziwomedde bannayuganda ezikoze ki oluyimba lwange olw'oluzungu ngenda kuluyimba natobali tize vitu lwakuba obuzibu bwe twafunye bana batasoma bamanyi bituufu nina gye nagenze eyo munde nasala n'enduyimba nga bamanyi bituufu noba wabula ate toyina woba wabula naye ngenda kuyimba nkyazaala yagenda okundeeta ku stage kyazaala wamma okunkona n'otatuusa kinzisa obuwoomi fidi konji kujjeko nje wadde omulaŋŋo kyazaala abedda ababatulizanga gimu nti biruma aba luno akwata bukwasinga yessa munda kyazaala wamma muwala wesege yali nfidiko n'omuggo mwe mwava kioli so tugenda gezaako okuyimba oluyimba olwo tuyimbe n'oluyimba olupya lugenda lutya lulimu vazoni Maza chambala we love you so you unfair for us sisi from Chadiku Maza senti ane and Joakimu le for you chambala ineskona kati lumbe ngawe n'oluyimba mutuufu bwalu anti lwero obutuufu si lwerwo lwerwo abaana bayimbanga babanga ne fiya mu bantu kati kabaya bwayimba maza chambala kati kwebanyi mu butuufu bwalu balimba batya nga babiyimba si lwerwo wamanga tolumanyi mu butuufu bwalu maza chambala nedda anakuzukyusa ngono bwalukyusa ajja kubaako wadde lukyamu lwa nsonga kabaya yajjayo embeera y'abaana ba primary ne fiya gye babanga n'abazadde okujja ku stage gwe wulya timaza kyambala wetowulya ng'ayagala okukaabanga abaana baakabiranga wammayimba ayagala kukaaba oluyimba olutuufu lwe lwakabaya lwakola ki kati bagamba si lutuufu nabemba lwalakeddubo lwali membami ye ategeeza aluyimbamu era bwaluyimba bwe lutuufu effete olwalakeddubo olumanyi ndumanyi remember me ayimba mutuwulire Mother died of a tata. Hani kakati yaluyimba teyasoma. Kati mwagala aluyimbe nga leke dube yasoma. Kati bwagala version ya kyalaka dube yakojja kabaya. Yona aluyimba mu Luganda nga luzungu. Luyimbire mwawulire. London kapeta. The streets of Soweto. Enchire chiro allo. There is no place to call my home. There is no place to call my home. Sabiwulira. Muwawuliranga ebyo. Nze nayi kati yimba nkwimbire yimba ekyo nze nkwimbire ekituufu. Lwonna njagala luvunule. Lwonna. London kapenta. Kapenta tichalimba naye. Anti vunula. The streets of Soweto. Nze kanyimbeko kimu akole ki? London kapenta. Wandering the streets of Soweto. The seas of Soweto. In the streets of Soweto. Byonna bitegeeza kimu. Yimba tugende. Enchire chiro allo. There is no place to call my home. Yimbe walala. I try find you. I try to find you. Many years ago. Is a woman FTC. But the woman you married to was not good too. Akati nze kangu tebyali nyimi. Nyama yange. Wanje? Kati olaba oluyimba. Kapede nyama yange. Kapede nyama yange. Lwe watulu. Lwa gundi nsajja bamutanga ani nayimbanga ebigambo bya luzungu ffe tuyira bya Luganda. Kapede nyama yange. Sinze njiridde. Okayimbako nama yange. Nakwagala katwa. Achenda. Ayina kenjagala ovunula akatundu akasembyeyo Shalom. Akalwa. Obuntu bwa Shalom bwayimba ngenda kufunako chance. Walina lwaki aluvunula. Gyoyimbye bye bituufu. Lwa nsonga yaluyimba yasoma.
gwe tewasoma Koja kaba yasoma anti kakati wabanga Mike ye Mikaili manga Darena ye Margaret kati gwe ngamba otandika yakogere bibyo ate twahayani mu Luganda nza simanyi nze siri mu Warabu naye wangamba twahaye muntu omugonvu ate nga ferinnya lugonvu byabaluga bamusigalya vuga emiga ate nze bamulya ja ndogwe katemba manyange ya nakiga maga twogere ku kivulu kyaffe waje mbwaje ekigenda okubaayo ekigenda okubeerayo mpozi wabuleo ka version kamu kenjagala obunulira abantu dato bali tize vitu kenjagala ako serunya Rwanda Bati balo dito yachiyimbira mu luyimba yachimba nagamba cha bati to beat to laka dube koza imagala yachimba ketu akati olaba oluyimba laka dube am prisoner uluri woro olimba lwa do not matter baita do not matter bifuro nyinye kati mu bifuro nyinye mwali mu version love on the first day ibe yali party yani oyo yali close obe yani yali ya Peter yagamba atya dato bali tize vitu because alina la to you nenga nawe mari you are the girl I'm going to marry ate utandikide maso tandika unato bali tize vitu naita bagera Munyarwanda alinga yogera si luzungu luli mu Luganda ate do bali banasi yasirere nobody want to see us together nobody want to see us together turabata ate bino yate byali nyumye abakayimba nobody want to see anize kankubulira ebigambo bino mu nsi ya Katonda cause I got you ebintu byonna bo biyimba n'abayanga bye bamanyi toyina makulu g'obokozi kanawe naye akayimbako kali wakako nga 27 tuli ku Supreme Maseronje nankulabi ko Luganda nakayimba nsoma nasale yiwiwigo ani wiwiwigo naye waberera omuntu okusoma kwali tulimba bantu badanzikiriza ebigambo byo okusoma nange nkulabye kuze 98 Masaka kasete ku myaka nkaaga nasale wajijjawo wakayimbonga kya muzei magala babigani imba kayimba chomoke ya service akayimba akamuruina omusaja abantu bangamba mbobolanga ebintu byonseka mbunyankulabisanga tali serious namanya mata bacho omuke mata bachi kireza magala tazibwa bali chewe abyenyimbe nokufasi kudda mata bacho omuke ya service Uganda Limited ebuda erabirira abantu abalwadde abali ku bitando ina taatawo mama osengawo kiziwewo oyagala omuntu omukujjanja byatukubira essimu naye nga maama wo tosobola mubeerako oli mwana muwenzi taata wo tosobola mubeerako oli muwala tukubira essimu ne tukuweereza omujjanjabi tulina n'amaka we tukuumira abakadde maama wo ayombayomba mutuwe waffe mu Matabachi Care Service Uganda Limited bayombanga mumukuba ate kakati ate unomuterezo tuli ku simu 0774 770 ya WhatsApp 0708 247 abagenda bali ku myofino service tusimentana tuziika abafu tubasengula kale mutulabe tuzimentana ennungi eza mabo eza tiles neza cement tuli ku simu 0774 790 ya WhatsApp 0708 247 obufumbo sikunanya tubulira abasajja neba enkwata y'amaka tofuba mukyala tonoba mu maka tukira bufumbo sikunanya n'awasaabuuza nayo kampuni yaffe tuli ku simu 0774 790 Abudu Mulasi nga yakogga Abudu Mulasi 0774 790 mukuleterako koleko naye M20 amuko akuyimbireko ku kivu 08 yakiriza biri mukaga zero twine eddagala eriwonya ensimbu sukali omwenge enjaga n'amayirungi kale tutuukire simu 0774 790 mtu wakuwa musalanga ko kyolanzi kuba kakati tuka nalowooza tekyakulesa jana ni schools ebombo kalule bani tuli awo ku kalule tuli ku simu 07 yawedde yabaddewo nga nnaku z'omwezi 2 bantu bazze bangi nnyo era omugenyi okulu yabadde bbala mu bakalakale balugahali nze siri bavudde wala
kati anti tujja kwogera lunyolo nnyo ng'alumanyi 0709 580 026 awo ebbombo awo ekalule ntuwa abaana era bakyawandiika tumirako mukwano gwange Sekisonge awo Sekyole ebuwe emubende Coffee Factory oli otya neyanza byonna ne mwami Sekyole nno yankolera ebintu mwatakulaba mugagga wange omugagga waba mukamu ng'obamupaka siwe mugagga mukwano gwange Sekyole mwami Sekyole awo ku Mubende Coffee Factory neyanza mwami Sekyole byonna bye wankolera mukwano weebale nnyo ow'ennakatu ow'enkajja ndikumma okulya nenkulya omwoyo ndikubbira akakajja ebbira kulemberamu nkulega entumbwe tunayitanga babiri ng'akulabyeko akawala mwami Sekyole neyanza nnyo webazanya mukyala wo okukuuma ata nze nsulewo yasulewa Mzee Makala. Webaze mukyala okukuuma kwambazanga ate zino engoye nze nzigula Mzee Makala nina ekivvulu nga 27 27 nakiranga sinnakulaba nga tonnaba kukiranga ekivvulu ekyo Makala bane nga 27 omwezi ogw'omunaana lujja kuba lwakuna ekivvulu ekitufuba kyali kojja kabaya n'okuvumbulira mu style Mani Polo Queen kojja kabaya n'okuvumbulira mu kolofakiri kolofi Mani Polo Queen kwe kusitama amanyonyola fabala kale okuvumbulira kiva mu kuvumba ebitundu bye ebyekyama abaami abasootose ensigo ziri mavivi mwe zirengejjera oba sukaali azisootosa kati okuvumba sukaali akola ki sukaali asootosa ki azisootosa ensigo mavivi ngezidda paka mavivi bangi abazeeyi nga ne waba agenze n'omwana oba mu kifo okusanyukirwamu agati jakettaala banzijakettaala ng'asootoka ki kyakuteetera ebizibu kakati Mzee Magala gwe omu ku bantu betwebuuzaako mbivvulu kivvulu kyakusala nekikunakuna bangambe ndaba mu birooto nalabye ogamba onzijira olaba okuba lwenalanga she onzijira era nabuuziza mukazi oyo kuma temuga lwaki Magala onanzijira nnyo nanga nti sho yandikusala naye naamala ate nangumya ku makya nti ebirooto biba byopoziti nti bw'oba olaba Magala ng'ajja ogenda kufuna abantu tekutuusa ku ddaala ly'ekyange ensobi zaaliwa Magala ze mba neewala lwali tebanjagala bwagazi walanga naye ne famine noba ekikakyo zava kwogerako mugazi kumenya mavivi abamu abaaviba n'azirinyana babasawo tulabye tumiddako taata wange agibadiro ndugwa Ssemakula abantu bangi abali mu maka ng'ayambadde bulungi esuuti naye ng'atambulira ku labba bandi nga gy'aliko bantu nekyalabye ku myaka emikulu takirabangako ojawe mbadde ekyogera badabanga ekyolwali nze ebintu bingi byoyogera nga nze mmanyi gyebiri nze waliwo senga wange akafaanyi baali bankubye akapiira nerabira seke ze bankubye okuba kutya beti okuba betting beti mubi bwakuloga yeesiimye ajja kuba n'omusawo endagu ng'alooze ddala eryakoze muzayi beti manya okuzanya beti nkugamba amazima ga Katonda njagala nnyo abaana bange naye nze abaana bange ebintu bibi ne babeetinga omwana wange ofuuka omutabuliiki ofa n'enkuziika kinsanyusa nnyo okuba okujja ng'olina enkanzu ey'ekitundu n'omwana wange okubeetinga era ofa n'enkuziika nze nalabako abeetinga n'abeetinga amabaati ga kitaawe kati abo abantu babiri babulabe ebyabulamu bw'abantu omuntu abeetinga n'omuntu afuuka omutabuliiki beyita basalafu omwana wo okuva era omusalafu ofa afa owulira
batumira abaziise emmere kikola nnyo amakulu okusinga okuba nayo kyotakkirizamu kiwa ekitiibwa anti lwaki sogedde ku bakatuliki ndi mukatuliki wali abakyagala bameka era bo bavumya abantu bameka wabulako mukatuliki ayimira ku kereziya tudde lwaki ojja mu birooto bya Mpojja Kabaaya nga tetunaddala mu birooto mu nsi yonna tewali muntu musiraamu eriyo bakkiririza mu busiraamu obusiraamu tebugenda kuvaawo sogera ku busiraamu byawule anti era eyo nzikiriza ekigambo kiri tabulikani kankubuulire ewaffe abatabuliiki basabira ku mizikiteeti aulazimu eri eruweero ku poliisi magala tonsuulira ekivvulu era teri mutabuliiki asobola kijjamu ate abasiraamu bagenda kujja abasiraamu nabo tabuliki byanjawulo nnyo era byanjawulo nnyo genda olabe mubiru Sodiiki mubiru envuma gyavumamu omulangira Badru Kakungu omulangira Nakibinge ng'ayimira mimbali n'avuma oli genda omutunula engeri gyavuma amadda ga Mbogo nga Mbogo ye yayimirizawo obusiraamu mu Buganda ng'asinza mu kubanga mutabuliiki genda olabe Sadiiki bamita Sadiiki yani Sadiiki njagala utegeere bino abo abantu babiri baawule interview tunagiddamu nga shewedde ndi mabanja mayitirivu nsaasira busaasira abasiraamu be balina ssente abasiraamu sindaboogerako njogedde ku batabuliiki ki ekyakuviirako ekivulu ky'okugwa okusala tewalanga wakolera wala tewalina mukisa kiki saayina mukisa tenga osamira bolo saasamira bulungi kakati ofuna omuntu akubuzaabuza ng'obuza kiwedde omanyi ebisuula gavumenti bakajjajjatta gavumenti zonna ezigenza okugwa abawuzi b'obunyama waliwo n'enyama lennaku 68 kumugamba nti kooli profesa eno ogimazi n'agaba obwambasada mu baamagye yali takimanyi nti ow'amagye tabeera ambasada omuntu ali feriya bwe wawa obwambasada omuntu ali feriya nakati kikyaliwo bakyaalemeddwa ebyobufuzi obulungi yabeera ambasada nga twagala kasi kwafuuka ambasada wansi ki ate babumuwe ate abadde ki mu gavumenti bumugwana tabangako emupi muzima katasakiza bwambasada kati nze ndi muntu wa wansi nnyo n'obwala disi mbutwala n'obwambasada mbutwala ntegeeza abantu ababadde ba corporate mufuula ambasada mu nsi kisisinza ne mu nsi gye bakufuddemu obwambasada kati oyita ojooko yali atwala emmwanyi zonna ezitunda mu Uganda ezitundwa omusajja bw'ogaa nti gwa ambasada aba akumanyidde ambasada bawumulizaawo bantu be batya mu byabufuzi era kasuku tebasobola muwa bwa ambasada lwaki bamuwa obwala disi tegeeza gwe ekyakusuuza ekivulu kyo walina abakulinaanyi nga bandaga nti tujja kufuna abaki anisaba zonto yalwananga nnyo tukole edda n'okulowooza abantu bajjajjatta oba akatabo kawandiika abaganda abasukkulumu baagana esukkuluma basukkuluma ate ngaani gwomanyi twali abantu 7 mwali 7 nga tujja yalina saba abayimbi bonna ab'amaanyi yalina Ladi Mayinja Lutalo Walukagga yalina abantu ab'amaanyi kakati mumuyina oba senga walanga abo naso teyamusala namusala kubanga omuntu sho gwesaze waliwo omuntu sho okumusala n'okukusuulira obusuuzi oba okukumalawo obumanyi so yakumalawo oba okusala oba ofuna abantu batini naye muzeeyi Magala oba bona okwata ebintu ebitola mu katalo bitunda n'otundako bitini nete watundako yadde ambabuulire mu nsi muno okusomoozebwa kwonna mu nsi gyekuli kituufu mu mbeera yonna n'okwo kwasukka tekwasukka lwa nsonga Pulezidenti Mugabe yali afugidde emyaka 47 n'egiba 37 ensi ya Zimbabwe yayongeza bongeza mugaati kyamuviirako gavumenti okuvuunikibwa nti ye Mukama bw'abaana akuleetera ekizibu
akireetera mu ttuluba lyonna Kashwako Jakabayo giraba otya nga gwala ebyewala. Sibangako alaba byawala. Era nze siri mulaguzi. Nako Jakabayo kinafuna abantu. Notanyamagala kiyinza okunfugisa abantu onanzigira nnyo ate ebiroto biba by'opposite era omukazi yaŋŋambye Oyinza simagala kugira. omukazi yaŋŋambye singa obadde olota omuntu yafuna abantu kyebadde eyinza okukusala naye ebiroto biba by'opposite. Jakabaaya akolera nnyo abakyala emirimu gy'akola n'ekirala Jakabaaya azze ng'ali amanyiddwa nnyo okusinga ate nze mu muwodde buli nali mmanyiddwa ate nti tulina abantu embeererawo gye mubeererawo kati abantu kitaali ku luli Twandize muzeyi magala. naye ate era nze mu nsi mu bintu ebyenfunyemu ebinsoomooza ekyo ekintu tekiyinza kukwata wadde ekifo eky'ekkumi ku Ati sente zo ziro zwateeka mu kibuga. kati nze nali nfiiriddwa ku mwana nga njogedde naye eddakiika 17 nayogera n'omwana ku ssimu nga tuzimba woteeri eddakiika 17 nempeta nga nteeke mu byaŋŋambye mu nkola nalaba baboodabooda bayimiridde mbuuza lwaki bayimiridde awo nasaba omwana wange motoka mutomedde afude kati tolina kyosobola kigezaako eddakiika 17 nayogera ku ssimu nga bwenvuga nga naye bwavuga namusanga afudde eddakiika 17 n'okuba nga ziyinza okuba tezaawe Yali avuga. kati nze nafiirwako jjajja wange nga mu bulamu bwange sibangako na muntu mulala yenna zikankubuulire mulala yenna mu bulamu bwange mu myaka 13 naafa nze nalima emmwanyi yiika 22 ne zibanga zitandise okumulisa ekituuliro omusana ne guzookya nze nalima kasooli yiika 9 nenfuna kilo 603 nze nalima muwogo yiika 6 n'avaamu emitwalo 20 nasimba ensawo z'entangawuzi 2 mu myaka 12 ne mumerawo entangawuzi 3 nalima okura n'ensala box 192 ennyoni n'ezireka kakati nze mu bulamu bwange ekivulu kya Fieta Bonita mu bintu byenzize emabega n'enzijukira nga kinkanga tekiriimu kuba sikolerangako loosi yonna wadde nite wakyawa abantu sina gwe nakyawa bakwano jjo bano ab'okulusegere nze nekisooka nalina bakwano gwange 5 abasatu bafeera nina 2 baaliwo nze nabaleeta omu nga mulema wakugulu omu mule mukyala we yeyajja abo baaliwo musho baaliwo kinze mu bulamu bwange sinayo kisobola kunsoomooza nenkikyayira mulala kinze nakyayibwako abanzaala ababiri taata wange yansibirako mu nju ennaku 4 nesifu maama wange yansulawo emyaka 5 nakataddanga muntu ki gwe nsobola okukyawa gwendabya obukulu ki magala mpa ku magezi biki byenina okuyitamu kubanga n'obudde bwakabugenda olina emyaka 49 byonna wabiraba ago nago magezi era tewali ekyenjawulo nti temufunye kusoomoozebwa kwaffe nze era omuntu tuuka okukukyawa mbanga ssennyo tebikukyaya nze abantu bangi be nali ndowoozezza nti basobola okuba nga banjagala nga tebanjagala ekyokulabirako nze nalina ekika ekisinga ebbeeyi mu ssaza lyonna Mawokute famire ya Haji Yunus Musoke Semakula ng'esinga obugagga kino kiri ku likodi naye nasula mu nju ey'essubi nga baagiseresa muno mu mbirizi ya Ssanja naye nga jjajjange yaleka ennyumba 47 ng'alina ne baasi 16 ng'alina emmotoka z'obuyonjo 9 naye nga tolina nawe otandikira nti bakuzaala wa Yunus nze ne taata wange yamusikira yaŋŋaanako okumwogerako naye nga tannampandaga muntu egamba tisiba mu Haji Yunus wali wamukola ki taata wange yanzaala mu muntu gwe yali teyeetegezezaalamu ne maama wange nanzaala mu muntu gwe yali teyeetegese kyobula n'olubuto olwange yasooka luwa muntu mulala ebanzaala nga nfaanana ono kati nze teriyo muntu asobola kukola nnyo kintu nze okuleka kirumira nti yankola nnyo ate ebisinga bano ababiri bye bankola ate bano ababiri ne mbasonyiiwa nti taata wange yankyawa ate maama we jjajja wange nanjagala nnyo nensonyiirawo taata wange ne bwe nali ngenda wasa nasooka kwabya lumbeero
tabyanga nina amaziga gaaki nenduteekamu sente 14,000 nagabula emirundi 4 nengabula n'abatazi Ani akolako olumbe lwa taata we munyumizeeko menyu ya taata olumbe yaliko ki yaliko abakazi nagabula kubanga wano omuntu ng'afuna emmere yali aganti mpa akatooke katona akakyere n'omukazi ebbali ate ng'abaddeko mu ddiiro tadda ayita mu buyisi kudda Kampala ati nze bwe nali ngabula nagabula bataze mwami guli nga tetumulabye ne bamutwalira emmere Pote na mikwano twali emmere yali nnyingi nze nafumba kilo 6 ez'omuceere meka 6 wakoze mtwale meka 6 mwaka ki 9 cyali 9 ya 11 Uga 11 January senezo zali nyingi kubanga omuceere gwali gugula 305 nagulirako muzeeyi wange gaali ya Phoenix yali ya bei yali biri ena ali okola ife twasooka wano emyaka 27 mudiri ne mukama fe twasooka okafumbe mukasaawo okutunda omubisi mbucyo zate biri ena nali nsubula obuveera kafumbe mukasaawo omusajja gwe bayita mutoro Joshua katale kaba veteran ne mabegeno nza watanzi yawo 98 naina mukama wange sente za mugwako yali azanya matatu ngatunda obunyama obwo bw'ekikumi obuwowo capital ya mukendera kona obuwowo na butunda 84 mu kidanda bibye nino okunyumya bimanyi katukomuleka abinyumya ya settings obusettings funda bisabula bisakyade kigendero ati ate kati nakola tuunze kasaagala bafiirako bandaye muzee magala naja nemagala okunkumuka talina kusinzira enjogera yakyaliwo nayo okunkumuka content ate oli musajja mugezi okunkuma ku content ova mu content omulungi ova mu content olina content wabula kantwala omukisa guno omanyi omuntu asinga okwogera mu Uganda omusajja asinga okuba omwogezi wano mu Uganda bamuyita Peter Katikkiro Charles Peter Mayiga era fena ya tu inspiring okwogera wakuba nti tetwasobola genda mu kubolye kuba tetwali bayivu okategeera singa nali muyivu magala sali nyumiza mbozi zimuze nyumya kubanga so okwogera ebigambo ebirala ebyamagezi ebitwala mu position ki wayaga ndi byogera bya kisiro nina embozi zenyumya nga singa nali muyivu sandikoze eki nebaza Katikkiro Mayiga asomesezza bulungi abantu era nze siita ku video ye neba dakiika 5 njiwuliriza nenjimalayo nolo olina kiwamwogerako nti akoledde nnyo Obwakabaka tewalimba mu Bakatikkiro bonna mu myaka 10 mu 26 n'emyezi 6 n'emyezi 4 lero mmeka lero banya mulako ennaku 6 liwere emyezi 5 liwere emyaka 12 16 n'emyezi 5 mu Bakatikkiro bonna Abakabaawo yakyasinze okukola ekyo kiri mu likodi kyembadde nsaba kiri kimu Obwakabaka okusiima ng'okyali mulamu yampise nga 21 omwezi guno Urange Mengo ekyo tukikubireko mu ngalo Obwakabaka bwa Buganda bwe busimye magala kwerekereko nabalonze tufune birabo kyengamba nzo tuyagala nkwerekere koja kabaye mwanjule wakati mani kwi tojogere ndagala kulaba Katikkiro mina kulaba gondi yange bisiki toyina manager mukyala wange totuuke Mengo n'otabaako byosaba Mengo basaba Kabaka ye mugagga mu bagagga mugambe Ssaabasajja njagala ttaka likona ku mazzi byonna bisobola guli gwe muti ogubala ensimbi n'ebikomo todde ebyo nti ate Kabaka omuntu gwatuwa ku ssaza okubukyangagira tetudanga kukola ki sigenze kuwaabira muntu yenna ettaka tugenda kera ku makyanga bakuwadde ettaka eddene akantu kakolere ngaawo ku biiki oyagaza abantu Obwakabaka omanyi ligimu y'omulembe guno eremeddwa okumanya eyina engeri gy'osengekamu emboozi n'oyagaza omuntu eggwanga lye kuba omuteekateeka awulire kyova olaba
Katikkiro aliko kati okuwummula lijja kuba eddibu ddene nnyo. Naye era talina lwaki awummula nga tulina ne Katikkiro yamalako emyaka 37. Sapulo Kaggwa bamulonda ku Bwakatikkiro nga 19 Desemba 1899 n'avaako nga mukaaga ogwokubiri 1826 n'afa nga 18 ku Sande. Ono yakamalako 27 yakamalako 13 n'emyezi 2. Bane tusibula abantu 21. Nono amaleka abamwongereyo. Ono ekyenjawulo ndi yajja mukulu. Yajja ina emyaka 5 mu 2. Yajja ina 5 mu 1. Kati wankaaga mu 1. Ayina 6 mu 4. Nekana ni independence ya Uganda. 6 mu 4. Sibako emyezi 7. Naye ekirungi alonda Maasomogi. Akyasobola okukola kyonna. Musulanga Yesu eyemu akatonda kaabana. Toli mwavu mutego omwavu. Kati yakitegeera nti wabuwewe bwali omwavu. Bajja katema mu. Tegera ku kyokulya. Wamakalekemu. Akotegu. Mbweyemu akatunda. Naye yakera chapati. Lwe nasooka omusinkana. Najja nziruka namusaba emitwalo 6. Babaali bangoba mu nnyumba. Namusanga atambula naye gye balesebo yekwetabuze ntimbaleze emitwalo 6 nga bangoba mu nnyumba. Tinga ndowooza zaalina zifumba ebijanjaalo. Zifumba ennyana y'ente n'ejja n'owamalibu n'amugudi. Mwakategeeza disi. Nedda kati. Abaye otegeeza ki ekyo? Tuyina omusajja twali mu lumbe. Yajja ebisawo by'essente bivumbike. Ne waffe waliwo omusajja yagamba. Kabaya. Nedda talimbe waffe waliwo omusajja. Wakuba sijja mwogera linnya yage. Bakayana ne munne. Omu mulimbira kati. Omu. Kati kyasusse mu balimbi. Kati kyogere. Bamita Juma Kizito. Yakayana ne mutano wa Kimaliri. Mulimbira. Neka nkubuulire bonna kambogere. Tewali agenda kunyigira. David. Nga Juma Kizito agamba ffe ssente twakola nkole. Naye nsobola okuwa obw'olukumi ne buggiisa ebijanjaalo. Muzayi magala nawo takati nawo atona bukidde Juma Kizito mugagga. Obw'olukumi ne buggiisa ebijanjaalo. Namuteekawo. Akimenya mateeka. Teri alina ssente gwe soma ku ssente. Zonna zisigala za. Wakola interview meka mukadde gwe. Wakola twakajja okola mukadde gwe. Ondiddeko ki? Namulinda. Ondiddeko ki? Naye wano ngenda lyati. Njala nge nnuma. Tambulanga muliddeyo kantu. Tumaze onyali mutulimba. Mbwaliwo omuntu afumbise olukumi ebijanja. Yagamba nsobo ffe ssente tukoze enkole. Njagala nkwate bulungi. Naye nsobola mmwe mwasikira ebintu. Nenze kati nsobola okuwa obw'olukumi ne buggiisa ebijanjaalo. Nga bakayana David mutano wa Kimaliri. Bituufu ebyo. Okitegedde. Ate nno kyoyinza okuwulira ng'ekisono Shalom ng'otunze ebyobugagga byonna tebibugumya cyayi. Tabuguma n'omwana amunywalinga bw'ali. Ekkutiya ez'ebijanjalo ez'olukumi bandisombye nga 8. Tolowooza nti lubalaatu. Nga ntuze ebigagga yange byonna tobugumya cyayi. Mwana kumuwulira mu ttama nti ayokya. Programu eyo ntegera sukanya ku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka. Wangaala bala Maasomogi.